Yesaawa endaganye ey'amawulire gaffe agabuutikidde mu bujjuvu ogasoma nze Rose Kigongo. President Yoweri Museveni atongoza akakiiko akagenda okunoonyereza ku mivuyo egiri mu Yunivasite y'e Makerere oluvannyuma lw'abasomesa okussa wansi ebikola gye bivuddeko bw'atyo n'agiggala. Abasomesa bano babanja ensimbi obuwumbi 28. Tulikwetanga abaana tulikwekalakasa ife tulikwenda kusomesa sente ife dituluma tetusasula nga kwesa obuyinza muweewa ssemateeka Kawaira 26 ka Yunivasite n'etteeka ly'amatendekero aga waggulu eryakolebwamu ennongoosereza mu mwaka gwa 2021, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni alonze akakiiko k'abantu 9 kalagidde okutandikirawo bunnambiro okunoonyereza ku mivuyo egiri mu Yunivasite Makerere egyamuwaliriza okugiggalawo gye buvuddeko. Actually, is not a good attitude. And since the teachers were not teaching and they were given an ultimatum to go back and they said they wouldn't, we are to close the university and really take decisive action now. Kino kyava ku basomesa okwediima nga babanja ensimbi obuwumbi 28 ekyaviirako abayizi okutandika okwekalakasa. Mu bbaluwa gy'awandiikidde Chancellor University eno Dr. Ezra Suluma alonze Dr. Abel Rendeire nga ssente w'akakiiko akanoonyereza ngono akumyukibwa omulamuzi Ketra Katunguka. Abalala abatula akakiiko kano ye Honorable Tim Lwanga, Dr. Florence Muranga, Dr. Proscovia Nambiru Sentamu, Mr. John F.S. Mwanga, Dr. Paul Musasizi, Dr. Chisoro ne Engineer Lumu. Egimu ku mirimu egigenda okukolebwa akakiiko kano kuliko okwekenneenya alipoota z'obukiiko obukadde obuzze nga buddukanya Yunivasite, okuzuula ebyo ebizibu ebikolebwa n'ebyateesebwako n'ebitasibwa mu nkola, n'okumanya ensonga lwaki tebyakolebwa. Pulezidenti mu kiwandiiko kye kimu alambisa ensonga ezimuteekesezzawo akakiiko kano nga yeesigama ku ngeri ebyobufuzi mu Afrika gye bizibu bitambuzibwamu okuviira ddala ku mirembe gy'abafuzi b'amatwale. Ebbaluwa eno wejjidde nga gavumenti y'emu yayimiriza abasomesa ba Yunivasite eno okugenda emitalo amayanja ku mirimu gya Yunivasite mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa mu Minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo olwamyuka Chancellor Yunivasite eno Professor Dumba Sentamu n'akisomero bannamawulire gye buvuddeko. Batugambye tetulina kutambula ogenda wabweru okujjako ng'ogenda ku byo byokka naye ng'oba otambulira ku lwa Yunivasite toteekeddwa kutambula. Professor Dumba Sentamu era yalagidde abasomesa bonna okuzzayo ebintu bya Yunivasite bye balina omuli emmotoka essoba 300 n'ebirala. Kiri nti balina okukomyawo ebidduka olunaku olwaleero ng'essaawa kinaakwera 11. Bino ebijjidde nga bakulembeze abayizi ku Yunivasite za gavumenti batuuzizza olukiiko ebusukka obwa Yunivasite Makerere oluvannyuma lw'okugaanibwa munda ne balaga engeri gye bakoseddwamu okuva Yunivasite olweyagalwa. Ate najja okuba nti abasomesa abaana e Makerere baagaanye osomesa abaana kubanga babanja obusuulu. Ne tulowooza nti kuno kwabadde nga mu lugu kuba gavumenti ebasasula omusaala buli mwezi. Oli okuvayo n'agamba nti bannaaye nasasula tuition wange musomese si musango. Wano ba MP bakuba enduulu nti bannaaye twalondebwa mu tuwe emmotoka gavumenti yayanka okubaga emmotoka. Bakulembeddwamu ssentebe waabwe Robert Mugembo wa Gulu University. Tusaba nti gavumenti ng'ekulemberwa mukulu Yoweri Kaguta Museveni abaana bano abayizi bateebwe bave mu makomera tebalina musango babadde basaba kye balina okuweera. So gavumenti eba yagaanyo kibawa baddembe okukola ki okusaba ekyalo. Kyokka waliwo omuyizi poliisi gwekutte ng'agezaako okwekalakasa olw'okuggalwa kwa Yunivasite eyo. Joseph Setimba yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ebyo bibadde bikyali bityo e Makerere ate yo poliisi ekubye amasasi okugumbulula abaliko abazannyi b'omupiira mu ggwanga nga bakulembeddwamu Dan Walusimbi. Bano balumbye ekitebe kya FUFA nga baagala kukyeddiza. Bagamba nti obukulembeze obuliwo bukyamu era nga bo be balina okukulembera. Enkya ya leero abaliko abazannyi b'omupiira mu ggwanga basizeeko ng'enjogera ennaku zino bweri ku ofiisi za FUFA Emengo nga bwakanya obukulembeze n'enziruka y'omuzannyo ogw'omupiira mu ggwanga. era omupiira guwangudde. Babadde n'ebipande evumirira obukulembeze bwa FUFA obuliko obubaka obulambika ensonga zaabwe nga bano basoose kulagana n'abakuuma ekizimbe kya FUFA nga baagala okukiyingira era mu kanyagalo kano baasizza endabirwamu ne basiba n'enjegere ku nzigi.
owa poliisi n'omu ku bakulu mu FUFA embeera ebadde baginyumya nga lutabaalo. Ndaba omusajja kye bakoze ne bakugulako tulaba kigoba ntuze obulala walusimbye. Embeera ewaliriza poliisi okuwandagaza amasasi era nga batulaze n'ebisusonkole eby'amasasi. Ekituyambye nti abamu kuffe ebyamasasi twabimanyi tupulidde ku mulembe gwaki gw'amasasi. Omuntu talina kyesi, talina mmundu. Oli musajja mutegeevu. Singa kati abasirikale ababadde wano bano ababadde bateekako ekifulu singa babakubye amasasi. Poliisi ng'ekulemeddwa mu dipisi wa Kampala mukadde Charles Nsaba ekakanyiza embeera era kitwalidde ebbanga okwewoya abazanyi bano mu kafuba akamaze essaawa nga 2. Abaliko abazanyi bali bakulemeddwamu Dani Walusimbi, George Simogere, Philip Obwenyi, Fimbo Mukasa, Mathias Kawesa n'abalala nga bagamba nti gye bakozesezza kino kwe kubeera nti ebizimbe bya FUFA akaseera kano abamu ku bakulembeze mu FUFA babifula bya bwannannyini kati munnayuganda kyalina kyafuna mupiira gw'eggwanga. Omupiira gufudde bagututututteko bagufudde bizinensi. Tuzze kwenunula, tuzze kununula byaffe. Association enkyamu eri mu kuliidinga omupiira e Uganda kati bagiyita Scorelines Investments Limited. Tuwe amateeka chance. Era njabba ku mbagamba saasi nyo mumanje twavudde. Omwogezi wa FUFA Ahmed Hussein avumidde ekikolwa eky'abasijini n'ategeeza bali batamanyi ensonga zaabwe nga bandiba abeenenyisa byabwe. Suubira FUFA ina ba members 32 era ba members abo bwe babeerawo ensonga yonna amakubo amatuufu bagamanyi. Bwe bavudde ku FUFA basibidde ku CPS ne beesoga mu kafubo n'omuduumizi wa poliisi mu Kampala South Geoffrey Kahebwa. Olukavuddemu omwogezi wa poliisi mu Kampala Emilian Kayima ategeezezza nti batundudde mu kiwandiiko kyabuliko abazanyi ba FUFA ne bala abantu bingi ebirina okukolebwako. Tubayise buyisi wano tetubakutte, tubayise buyisi bajje tusobole okubayambako okugonjoola bo kye batasobola kugonjooza maanyi. Abawadde amagezi okuyita amakubo amalambulukufu okugusa ensonga zaabwe gyokka n'abalabula singa baddeyo kulumba FUFA bakukwatibwa. Balina empapula mpitirivu omugo okujuza nga kapika ne ebyo byonna temulimu kibawa kugobawo bali bo bagende mu kulema. Naye ate ekyokumenya n'ekyokulumba eyo fayiro weeri era buli yakikoze alindirire. Kulwa mupiira era tukkiriziganyizza ti obufere buno tebulina kweyongerayo. Mathias Sebwatu Kavubo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ago ge mawulire agabuutikidde buli we tudda kwekalakaasa. Ate bwe tweyongerayo mu mawulire amalala ebigezo bya siniya ey'omukaaga bitandise olunaku olwaleero okwetoloola eggwanga lyonna era abakulira ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga ekya UNEB boogedde ku bigezo ebituuse ku masomero nga tebiwera n'engeri gye bakuttemu ensonga eno esoose okussa abasomesa ku bunkenke. Abakulu b'amasomero okwetoloola eggwanga bakedde kugenda mu bifo ebyenjawulo ebyassibwawo okukuumirawo ebigezo omuli poliisi n'ebirala okuggyayo ebigezo by'abayizi abasiniya ey'omukaaga ebitandise olwaleero. Wano mu Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo abamu ku bakulu b'amasomero ebigezo babijja ku poliisi ya Kampala mukadde kyokka agamu ku masomero gazudde ng'ebigezo ebireeteddwa tebiwera ekibasattiza era bwe batyo ne bategeeza ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga. It was a drizzle. You can see people moving. Haven't you moved it through? Abayizi batandise n'essomo ly'okubala n'erya European History. Ate ku poliisi ya Jinja Road akuliddemu okugaba ebigezo ategeezezza nti yadde ng'enkuba etonnye tebataataganyizza. Newankubadde enkuba ekedde kutonnya naye era abantu bazze mu budde bitwala tutandise abaana bagenda kutandika ne history. Abasasi baffe batuuse ku masomero ag'enjawulo ebigezo gye bikoleddwa okulaba embeera ebaddeyo. Agamu ku masomero gano kuliko ebyansambya SS ng'eno ebigezo bituuse kikeerezi nga n'abayizi balabiddwako nga beebase. Akulira essomero Anthony Wanyama ayogedde ku bibuuzo ebituuse ekikeerezi. Enkuba tutaataganyizaamuko ebibuuzo ne biba nga bituusemuko late naye era all the same bituuse.
yo ku ssomero lya Lugoba High Kawempe enkuba etonnye ebataataganyizaamu ne batandika kikeerezi ng'omukulu w'essomero lino James Sekamatte avumiridde enkyukakyuka ezikolebwa mu kitongole kya UNEB nga tezitegeezeddwa ku bakulu b'amasomero. Ekyo ekiteeso ekyaleeteddwa okuba ng'abayizi basasula butereevu ku UNEB kijja tukosaamu essomero naye era ati nabo bajja sanga oluusi obuzibu gendayo omu babiri bwe batyo kubanga abaana tebatera kuba bangu sigamba nti basasula omulundi gutya ofunayo azeeyo n'aleetayo ekitundu naye okuvannyuma ne bazimalayo. Abayizi emitwalo 10,461 be baawandiisibwa okutuula ebigezo ng'abalenzi bali emitwalo 6,184 ate abawala emitwalo 4,227. Ebifo ziyite centers 1,887 ze zaawandiisibwa okukolerwamu ebigezo bino. Abasikawutu 727 n'ababirondoola 8 be bateereddwawo ekitongole kya UNEB ate abapoliisi abali eyo mu 5 be bagenda okuyambako mu okukuuma ebigezo. Mpozi tuli basanyufu nnyo eri Katonda atutuusiza kaseera kano nti abaana baffe bonna be twawandiisa bonna teri n'omu ayalwadde bonna bataaninza kukola ebibuuzo ebyaleero ebya UNEB. Omwogezi wa UNEB Hamis Kahero azza wano ku kitebe kyaffe n'alambula ku nsonga y'ebigezo ebituuse ekikeerezi n'ebyo ebibadde bitawera. Papers obutamala kisiva ku information oluusi amasomero geeweereza wamu n'ekyuma kiri kipima kubanga tetubala bubbiri 3 bapima waliwo mashini zipima n'olwekyo yinza kumisingamu olupapula lumu oba 2 naye ekyo si kizibu kubanga tukkiriza abakulira okulabirira ebibuuzo bayita ba chief invigilator bwe biba tebiwera babeera waawo ne bookyamu oli atafunye ne bamuwa. Afuana kityo Joseph Setimba ne Robin Anantale be bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Wadde mubaddemu obumulumulu obutonotono abayizi tubaagaliza okuyita ebigezo byammwe. Tugenda kusooka tuwummulemu katono tukyalina amawulire amalala mangi ng'otasaanye kusubwa. Neganto gasubwa nga buutikidde. Olugendo lw'ebyenjigiriza abazadde bawabuddwa obutaleka baana abatudde P7 okutaayaaya. Oba ofunayo oweekyalaani ng'omuteeka eyo ng'ayiga okutunga. Mikono gyaffe abatulaba ku Bukedde TV mbaaniriza mu katundu kaffe akayiga Oluganda nga nze Kirwana Sozi tutunuulira ebisoko by'Abaganda ebirimu ekigambo kulya wadde nga tibitegeeza kulya naye nga birimu ekigambo kulya. Kakati okugeza bwe nkuwa ekigambo ng'okulya amatereke tojja kulabamu mbeera ya kulya, tojja kulabamu mbeera ya kulya naye ekikulu ky'olabamu nti mulimu ekigambo okulya naye nga kino kitegeeza ensangi zino bamanyi okugamba okuvaawo. Ngenda kukinnyonnyola kuba si kirungi ate kweyambisa kisoko ng'onnyonnyola ekisoko. Abantu okulwanagana, abantu okuyombagana nga tebakwatagana. Baalidde amatereke. Bwaga nti baalidde amatereke kitegeeza baayombye, baalwanye, buli muntu yalangidde munne. Ensangi zino kyebagamba nti mwana tujja kuvaawo, tujja kulya amatereke. Kitegeeza nti tujja kufaafaagana. Yembeera efaanana bwetyo, kitegeeza butakwatagana mu ndowooza, si mu ndowooza yokka naye ne mu bikolwa ekiyinza n'okuleetera abantu okulwana. Nze Kirwana Sozi, mwebalire. Yiga Oluganda mugabo tikidde. Kulikayo nnyo mu kuwummulamu katugende maaso n'amawulire gaffe. Bangi ku bazadde abaana bwe bamala ebigezo tebaddamu kubassaako nnyo birowoozo nga babatwala ng'abakulu. Endowooza eno nkyamu naddala ku bayizi ab'ekibiina ekyomusanvu kubanga bo bawuguka mangu nga beetaaga okussaako ennyo eriiso okubataasa ku baseddubuto. Katugende mu lugendo lwaffe olw'ebyenjigiriza.
lw'abayizi abakoze ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu lwatandise ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi guno. Wabula oluwummula luno engeri gye luli oluwanvu lutera okubeera ekyokusomooza eri abayizi ssaako n'abazadde abakwatibwako oluvannyuma lw'okuba nti oluusi abaana bano singa baba tebateereddwako liiso George bayinza okuyigiramu emize. Mu mboozi yaffe ey'olugendo lw'ebyenjigiriza olunaku olwaleero tutunuulidde engeri abaana bano gye beeyisaamu awaka. Abazadde abamu bafaayo okuwa abaana bano ebyokukola okulaba nga tebafuuka bangalo bunani ate n'okubayigiriza emirimu egy'enjawulo okubafuula ab'omugaso mu nsi eno. Abamu batuyamba mu byalo tubakola mu kyalo balimaanyi balusumula eyo, abamu basigalawo wano awaka nga basoleza engoye babeera enankani empya. Egimu ku mirimu abazadde gye bawa abaana bano kubanga bamama b'enkya mulimu okulongoosa awaka, okwoza, okufumba n'emirala egitandikirwako. Kyokka abamu ku bazadde bagenda n'abaana bano ku mirimu okugeza mu maduuka okulaba nga bamanyisa bizinesi bwe zitambulamu n'okubateekateeka obulungi. Kuba yali nali ntandise omulanga sijja sobola kati n'ebitundu byaffe binene ebya ghetto omwana omuwala ng'oyo tanyuma siiba waka so afuna mukozi omwana oyo ali awo atudde kati njagala atandikiriza empolampola okukola bizinensi ngendo agenda okukula nga so omutandikirawo omulimu ogugwe agwemanagingire. Abamu ku baana bano balazi bannaabwe akabi akali mu kumalako oluwummula nga batayaaya butayaaya. Bave mu kuzunga bayambeko bazadde bange mukisinga badanga naye nagiyiga dda naye era waliwo emira abazadde bange gye bandaze tuwaka mpalako bazadde bange emirimu nsobola obasasula school fees ebansasula. Bo abazadde bawabudde ku ngeri abaana gye balina okukumibwamu luwummula. Oba omuyigiriza mulimu gwa mu mutwe oba ofunayo omukwano gwe wa saaluuni ng'omuteeka eyo ng'amuyigiriza enviiri oba ofunayo ow'ekyalaani ng'omuteeka eyo ng'ayiga okutunga. Abamu ku bayizi bano batumbula ebitone byabwe n'okunoonya ssente ezinaabayamba okweyongerayo okusoma. Njakuba nfunyemu kati njaba nfunye school fees za senior 1 nga ne banange nabo bazifunye nga n'ennyumba rent tusasudde kimu nga tuyina ne mupaka yaffe ne ya P7 tatulekeredde tujja tukeera tukola puroguramu nga bwe zibeera era alina ne gyalutwala tuyiga okukola sabbuuni kando tuyiga ebintu bingi. Ndi Agnes Bulega ne Ronald Kakoza Rwabukede TV. Z'ensonga z'abaana abali mu luwummula abatudde ebigezo ebya P7. Ate mawulire amalala omwogezi wa poliisi Andrew Felix Kawesa asabye abooluganda lw'omugenzi Kenneth Akena eyakubiddwa ku kizimbe kya Forest Mall ekiro ekyakeesezza olunaku olw'eggulo okugumiikiriza poliisi ekole okunoonyereza okuzuula amazima ku nfa y'omwagalwa waabwe. Bino abyogeredde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuula ku kitebe kya poliisi e Naggulu okulambika embeera y'ebyokwerinda bw'eyimiridde mu ggwanga. Poliisi etegeezza nti etandise okunoonyereza okuzuula amazima ku nfa ya Kenneth Akena eyakubiddwa amasasi agamase ku Forest Mall Lugogo mu kiro ekyakeesezza olunaku olw'eggulo nga butakulaze mu mawulire gaffe. Then he told me they shot me from Game, not Chadondo. I was parking at Game in the parking lot, and then I brushed the car of a gentleman who was having a lady in his car. And when I got out of my car to approach him, to talk to him, and apologize and see how I can compensate for what I did, the guy just pulled a pistol from wherever and he shot me in the stomach. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Andrew Felix Kawesa mu lukola lw'amawulire lwatuzisa Enaggulu asibya abooluganda lw'omugenzi Kenneth Akena eyakubiddwa okugumiikiriza ekola okunoonyereza n'okuzuula amazima ku nfa y'omwagalwa waabwe. Kale nno Kanyamunyu ne muganzi we bakwatiddwa era bakubibwa ku poliisi okunoonyereza kugenda mu maaso mu lukugo w'ekitalo ate nga tutunuulira wonna
tutunulira biki ebiri ku mall, kamera z'oku mall, abakuuma ku mall. Agamba nti bakoze okunoonyeza mu kifo ekigayibwa kuba nga omwezi byakubiddwa amasasi naye n'ebisosongolo by'amasasi bibuze. Kubanga be balina otutubuulirako be batwala omuntu ono mu ddwaliro bateeka okuba nga bamanyi baalaba ki. Naye bo bagamba nti baali basamaliya balungi batwala muntu nga labe nti alina obuzibu. Kaweesa agamba nti bakyanoonyeza okuzuula oba abakwate okuli Matthew Kanyamunyu ne muganzi we Sinsiya balina emmundu ku lunaku. Omugenzi nga tannafa byategeeza abooluganda lwe nti yakolobodde emmotoka yaabwe ne bamukuba. Yamugamba nti abantu abanzise bebo bennyini abandeese mu ddwaliro n'akutuka. Ekyo ekigambo si kitono kubanga kikozesebwa bulijjo mu misango. Agamba nti poliisi ebadde eragayizaamu ku bantu ababulijjo abalina emmundu era bakuddamu okwekenneenya emitendera abantu ba bulijjo gye bayitamu okuzifuna. Kaweesa alabudde ne bannamawulire okomya omuze okukwata amawulire ng'abantu batwalira amateeka mu ngalo nga tebabulidde poliisi. And you go on to cover every single detail of the mob justice until the end without even notifying the security to come and prevent that crime from happening. Kyokka bo abantu ba bulijjo bavumira ekikulu eky'obutemu ekyakoleddwa ku muntu eyakolobodde emmotoka. Ffenna tukola ensobi ng'ezo n'okoona ku mmotoka y'omuntu kuba ffenna tuli babidduka naye omuntu teyalituuse ku ssa likuba munne masasi. Simanyi bwe tuyinza kikwasaganya mu Uganda yaffe wano kubanga obulamu bw'omuntu ng'oyo okugenda mu mbeera efaanagana bw'etyo. Bano basabye gavumenti okukendeeza ku muwendo gw'emmundu eziri mu bantu kuba ettemu er'ekikanga kino lyakweyongera. Gavumenti yaffe ekitunemu kubanga tukyali mabega nnyo nga ffe abaddugavu otukwasa emmundu obwongo bwaffe bunafu nnyo ku nsonga eyo. Omuntu bw'akwata emmundu alaba nga obuyinza bwonna buli mu ngalo ze. Afande Kayihura yandibadde akendeeza ku buyinza bw'abasajja abo bawe emmundu basusse okutta abantu. Abamu bakitadde ku malala g'ekivubuka n'okuba n'ensimbi ekibawa obuyinza obusukkulumya okutwalira amateeka mu ngalo. Omwami omukuba essasi teyamukubye nti kubanga yamukubye nti amunyizizza nnyo wabula yagadde omukuba okulaga oli omukyala gwe yabadde naye nti ono wa buyinza. Mutebi Sulaiman ne Sharif Sebunye bakisakidde guli ino ku Lwabukedde TV. Toli mwavu mugabo tikidde. Mwebale emirimu gye mukoze mwena lwaleero nze Innocent Gusuula. Waku firimu bwa Maka bwe yakakola akamu nkerabidde taito naye amakulu ge nalabyemu ne badde nakalabako ekitundu ate nenfuna ebinteganyanja kuddamu nkalabe naye bw'oba olaba firimu ogyetegereza ddala kulinga kusoma katabo oba okutunuulira abantu. Waliwo omusajja omu yali mu poliisi naye ng'ate ayenda kumoka omugagga lawyer n'amukwata ng'alina n'obujulizi nga talina weyegaanira. Oli n'ambuuza lwaki onjagalira omukyala n'agamba bwe simwagale omulala ajja mwagala. Nja kiddamu lwaki onjagalira omukyala ono n'addamu bwe simwagale omulala ajja kumwagala. Amakulu ganemye okufuna paka nakubidde Maka nannyonnyola n'ekitegera bulungi n'agamba nti nedda kikitegeeza ono yabadde agamba oli nti mukyala w'omwenzi mu kifo ky'okuteganya nze gamba mukyalawo yaba yeekomako atereere kubanga nze ne bwanansukka nesikikola okubanga mwenzi omulala yajja kukola kintu kyekimu kyebadde ategeeza amakulu nagategedde bulungi. Ne bwe ngateeka mutoli mwavu kitegeeza emirundi egisinga weetereze boneetereza ne bano bajja kutereera oyogolabanga akuwalana gwe boneetereza naye ajja kutereera. N'emirundi egisinga tulumba nnyo oli mwe kivudde ne tulekerera ffe okwetereeza era batera okugamba tereeza enjuuyo tereeza sayidi yo bweweetereeza ebintu bijja kwanguyira ne bw'oteetereze buli mwajja kunyomoola ajja kuvuma ajja kunyaga buli mwajja kuyisanga bw'ayagala kubanga oganye okwetereeza. Oli mwangu wa kulumba oli mwangu wa kubba oli mwangu wa kuyisanga oli bw'ayagadde kubanga oganye okwetereeza. Kyepita okwetereeza okimanyi kikole weetereeze ebintu bikwanguyire ove mu nnyombo. Toli mwavu mutwe gwe mwavu. Kulikayo nnyo mu kuwummulamu okwo ndowooza n'omugaso gw'obu
gw'obukupa nagwo ogwolidde. Ate bwe tugenda mu maaso obuwunga n'ebijanjalo gavumenti bye yaweereza abakoseddwa ekyeya mu disitulikiti ey'e Bukomansimbi birese abakulembeze beeyawuddemu. Mu ngeri emu gavumenti eweereza obuwunga n'ebijanjalo ab'e Kalungu ne Kamuli. Wabadde okusika omuguwa wakati w'abakulembeze ba disitulikiti y'e Bukomansimbi nga buva ku buyambi obw'akawunga n'ebijanjalo gavumenti byeweereza abaakosebwa enjala eyava ku kyeya mu bitundu ebyo. Okusika omuguwa gubadde wakati wa ssentebe wa disitulikiti eno Muhammad Katerega n'omubaka owa Bukomansimbi North Ruth Katushabe. Katerega abadde ayagala obuyambi obuleeteddwa bugabibwe nga waalinga ebbaluwa evudde mu ofiisi ya Prime Minister bwebadde egamba. Naye ntegeddeko nti bagenzi ne bamenya amakufulu babigabe babitaddemu nsonga za byabufuzi kwagala kyendowooza nti nakyo si kituufu. Kati simanyi ngeri bagenda kukola mu accountability okusinziira ku guidelines ez'abakozesa ezabigiddeko. Yenyamidde okuba ebintu bino olwatuuse byatwalira mu ofiisi yakulira abakozesa omubaka owa pulezidenti mu kitundu kyokka tebabaddewo nga ensonga lwaki babadde basizeewo bigabibwa olwaleero. Bannabukomansimbi babadde bagumiikiriza ebikiro ebibiri ensawo ebibiri zigende zigabirwawo nga bwe tulinda ebintu ebirala gavumenti okubeera nga ekola ki eweereza. Ssentebe yeewuunyiza engeri omubaka gy'akuttemu ensonga eno kyokka omubaka Katushabe bw'atuukiddwa ayogedde ku bbeeri abaddewo ng'abantu bategedde gavumenti eweereza emmere. Ebintu byatuukidde ku poliisi eyabikuumye ebisumuluzo DPC abadde nabyo RPC waali Diso waali Deputy Diso waali Katerega ye yeekwese munnaye ye yakutte edda abantu nga bafa enjala ye yalowooza nti tewaliwo bisumuluzo sirina labudde naye ne bwe baali badde tebabiguddeewo ng'abantu bali wange basimbye layini baagala mmere era naali bimenye. Gavumenti yaweereza ensawo z'obuwunga 200 wamu n'ez'ebijanjalo 7 abamu ku bafunye obuyambi buno basiimye gavumenti. Twebaza nnyo omubaka waffe Honorable Ruth Katushabe kyatukoledde bannange nga yasakidde abantu baffe abafa enjala era nsaba badde bagamba nti simanya Honorable talina kyakoze wano we baba batandikira okulaba nti Honorable ajja kukola. Sebo mukama wange sibe bano bokka n'abalala gye bali kubanga kimutukoleddeko ensobi bagamu kitukoleddeko ensobi kwe kugamba mutulondemu abantu 10 kati ku kyalo ina abantu 200 oba 400 ate olondemu abantu 10 kiba kitegeeza nti ogenda kusigala bubi n'abasigaddeyo. Mu ngeri yamu gavumenti ewadde abaakosebwa enjala e Kalungu ne Kamuli ensawo z'obuwunga 200 n'ebijanjalo 120 ng'emmotoka ezitutte e Kalungu zisimbuddwa Martin Ogwal okuva minisitiri w'ebigatta biraze n'ebibamba. Bigenda kutuukira mu ofiisi yakulira abakozi mu disitulikiti ey'e Kalungu okusinziira ku Ogwal ekikyalumbye abantu kitiisa nnyo. The most vulnerable which I emphasize are widows, child-headed households, persons living with HIV/AIDS, persons living with disabilities, the old and the sick. Those are the ones we are looking for. Abudde ku kika ky'abantu abateekeddwa okufuna emmere n'ensimbi gavumenti zeetaddewo okugigula. We have already written to the Minister of Finance. We have asked for 15 billion shillings on top of the 3 billion. So when we get this money, we are going to buy more food. And we shall continue distributing food to the vulnerable. Mutebi Diiki ne Shamshadin halujja bakisekedde egguli ino lwa Bukedde TV. Mukuliko eyo nnyo abasasi baffe ate yo Ministry y'ebyenjigiriza yesoze akafubo okubaganya ebirowoozo ku mbalirira yaabwe ey'omwaka gw'ebyensimbi 2017-2018 akafubo kabadde ku ofiisi ya President wano mu Kampala nga Minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni agumizza abasomesa n'abatali basomesa mu yunivasite za gavumenti nti ensonga z'emisaala zakolebwako mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja. Edduwa ya Shukuru ebadde maka ga Haji Abbas. Minisita w'ebyenjigiriza Janet Museveni yagumiza abasomesa n'abakozi abatali basomesa matendekero ga gavumenti agawagula nti gavumenti yakulula mu nsonga zaabwe ez'okwongeza ensako mu mwaka gw'embalirira omupya. The job evaluation being done by the Ministry of Public Service will inform the final harmonization of salaries and salary structures. However, I'd like to remind universities to restructure their programs as directed by the President, guided by the National Development Plan objectives. Okwogera bino Minisita Museveni abadde mu nsengano y'okubaganya ebirowoozo ku mbalirira ya Minisitule y'ebyenjigiriza ku ofiisi ya Prime Minister mu Kampala. Now, focusing on girls, a number of factors are contributing to the dropout and absenteeism of girls
we know now from schools. And one of them is the stigma they face during menstrual periods. The ministry is proposing that if the unit cost of UPE capitation grant could be increased by at least 2,000 shillings for all UPE pupils, boys and girls, the increase of approximately 14 billion would cater now for the sanitary towels of girls at school so that we can fight the dropout rate and absenteeism. Minisita yenyamidde olw'abazadde abakozesa obubi enkola ya gavumenti yabona abasomi nga tebakyalina na kimu kibagala kussa mu kusoma kw'abaana baabwe era n'ategeeza nti bakwongera amaanyi mu kusomesa abazadde. A case in point is the feeding of the children at school. For this matter, the ministry will prioritize the engaging and sensitizing of communities on their roles and responsibilities on key programs and policies such as school feeding, nutrition, sanitation, immunization, and environment, among others. Abadde omuwandiisi w'enkalakkalira minisitule y'ebyenjigiriza Rose Nassali ayanjudde embali ya minisitule y'omwaka ogw'ebyensimbi 2017-2018 kyokka ey'omulundi guno ebadde yasalibwako omu 2015 mu bukadde 43. This allocation represents 10.94% share of the national budget. Abakungufu mu bitongole ebyenjawulo bakubaganyiza ebirowoozo ku mbalirira eno. Omuwandiisi w'enkalakkalira w'akakiiko aka Education Service Commission Dr. Asumani Lukwago aliko byalambuludde ku mbalirira. Tugenda kuwummulamu nate ate tukomewo n'ekitundu kyaffe kyekisembayo mu mawulire gaffe agabuutikidde. Kale katugende maaso n'amawulire gaffe. Supreme Mufti Sheikh Kasule Selimani Ndirangwa yenyamidde olwa fitina n'ebikolwa ebyekko ebisoose mu bannayuganda nga byandiba nga byekuusa ku kyeyo ekyalumbye eggwanga. Bino abyogeredde ku dduwa ya Shukul e Nakifuma mu Mukono. Edduwa ya Shukuru ebadde mu maka ga Haji Abbas Kaweso ow'e Nakifuma yeetabyeko abasiraamu ku mitendera egy'enjawulo abakulembeddwa Supreme Mufti Sheikh Selimani Kasule Ndirangwa n'abalala bannabyabufuzi okubadde omubaka wa Nakifuma Robert Kafeero Ssekitoleko ng'ono asuubizza okulaba nga gavumenti eyongera bannaddiini ssente. Ateeka amaanyi ge twagala okuleeta mubeeremu etteeka eriwaliriza gavumenti okubaako omutemwa gw'ensimbi gwewa amadiini ag'enjawulo. Omubaka Ssekitoleko akyamudde abagenyi abadde ku Shukuru bw'akubye ettaali. Mu kwogera ku Supreme Mufti asiimye ekiteeso kya Ssekitoleko kyokka ne yenyamira olw'enjala n'ekyeya ebigenda mu maaso mu ggwanga byagamba tibyandibanga bivudde ku bantu ab'ettima. Awabudde gavumenti okulongoosa mu by'obulimi okusobola okutangira enjala eri bannansi. N'osanga ensi nga bafukiridde nsi musenyu mwereere naye nga bafukirira bufukirizi nefe abalina enkuba ya Mungu abakulembeze ku ludda olwo kye mulina okukolera abantu kwe kubalungamya n'okubayigiriza ate n'okubateerawo enteekateeka ennungamu ey'okufukirira. Haji Abbas Kaweesi yeebazizza Allah okumusobozesa okukola Shukuru. Wataala olw'ekkula lino lyantuusizzaako okunsobozesa okuba nga nkoze hijja yange omwaka guno omwaka 2016. Neebaza nnyo ebitongole ebyenjawulo eby'amawulire ebisobodde okukola ekisoboka kyonna okulaba nga muweereza omukolo gwange. Bo abayizi 12 nga baguza mu kusoma ekitabo kya Quran batikiddwa ku ssomero lya Twere erisangibwa Kyengera mu disitulikiti y'e Wakiso.
gw'okubatikira okukoleddwa Gisiraji Answal okuva e Saudi Arabia ono akubiriza amasheeyi bano okussa mu nkola ebyo basomye n'okuyigiriza abantu abawadde ensimbi obukadde 2.5 so nga n'essomero liwadde obukadde 10 okwongera okuddukanya emirimu. Meya wa Kyengera Town Council Haji Abdul Kiyimba alaze abazadde akabi akali mu butasomesa baana. Obumanyi bwe mufunye tusaba mu butwale nga nsonga nkulu bufuuke omumuli ensi kweba etambulira, kubanga ensi etaliimu kusoma na kumanya ensi etambula eyuugayuuga. Tukubiriza abakulembeze baffe bonna nga mwe muli kadde waffe omukulembeze waffe w'eggwanga lino Uganda okubeera nga atuyamba nnyo mu masomero gaffe agafaanana bwe gati okubeera nti gagenda mu maaso kubanga gayamba nnyo okuteeka mu baana empisa. Tukwate kubanga kyekitabo ekijja otuwuliriza ku kiyama. Kenneth Nyombi ne Yudaya Namyalo be bakusakidde eggule lino ku Rabukedde TV. Mu by'emizannyo agabuutikidde aba Buganda Region ne Kampala Region bavuganyizza mu bisaawe eby'enjawulo mu lutalo olw'okwesogga FUFA Big League season ejja. Ate bo aba ttiimu ya Kitanda Balimi FC yeetisse empaka z'omupiira ezaamu Coupe Cup mu munisipaali ey'e Nansana. Timu ya Nangabo Green Valley FC yongedde okweriisa enkuli mu kibinja kya Katonga mu liigi ya Buganda Region oluvannyuma lw'okumeka Mpigi United mu maka gaabwe ewampeewo. Nangabo Green Valley ng'ekulembeddwamu Patrick Senfuka ne Isaac Ntega abaliko mu KCCFC yaguwangudde ku goolo 3 nga zonna zaateebeddwa. Sam Kayongo naye yaliko mu liigi ya Super mu kirabu ya Esivira. Abaina experience twava mu Premier League ya Uganda netujja okuyamba ttiimu ya waka era season eri ewedde ebadde nga tekola bulungi naye kati era okuva n'olwaleero kati ffe tukulembedde ekibinja kubanga tulina goolo 3 nkoze assist nelulinze nateba Kasenge kwegamba abaana balina mulaalo era season so entandika yaffe ebadde nga tutegese bulungi era tusuubira tujja kugenda wala season eno. Ate okuvaako mu kibinja kya Ssezibwa bannyinimu aba Kiwanga FC bakiguddeko oluvannyuma lwa Zaamu FC eya Uganda okugirumba ku kisaawe Sonde n'egimegga ku goolo 3-2 nga goolo za Zaamu zaateebeddwa Gerard Kalyango ne James Okoth eyateebye 2. Emirala egyazanyiddwa Kibuga Yanga yakubye Kitende ku goolo 1 ku bwereere nga Luka FC yagudde Maliri ne Ziro Bweyanga ku goolo 2-2 e Kalungu. Ate okuvaako mu liigi ya Kampala Region Kamwokya United yayongedde okuvumba era bwe yakubiddwa omupiira ogwokubiri ogw'omuddiringano nga babadde mu maka gaabwe aga Kira Road. Bakubiddwa Future Stars ku goolo 2 ku bwereere. Abalala abazanye mu liigi ya Kampala Region Ntinda United yakubye Thunders ku goolo 1 ku bwereere. Industrial Area yakubye Life Entano ku goolo 2 ku bwereere. St Mary's yakubye Kyengera 2 bwereere. Sowana Yanga yagudde Maliri ne Katwa United nga tewali alengedde katimba ka munne. Ate okuvaako mu division y'e Gombe Municipal y'e Nansana ttiimu nnyo okuli Bujumba, St Barnabas, Kitanda Town ne Kitanda Balimi zaavuganyiza mu mpaka z'omupiira ez'amakupe Cup nga Kitanda Town kubye St Barnabas ku goolo 1 ku bwereere ng'ate Kitanda Balimi yamezze Bujumba ku goolo 2 ku bwereere. Ku final Kitanda Balimi yamezze Ginewaayo eya Kitanda Town ku goolo 4 ku bwereere ne basitukira mu kimeme embuzi. Tusaba nabali eyo nabonna batukemukko emikono tongere ekintu mu maaso kijja kitwala mu maaso era kyakirimu nnyo. Bwe tutyo bwe tutambudde olunaku olwaleero mu mawulire gaffe agabuutikidde. Tujja kuddiŋŋana olunaku olw'enkya. Nsigadde nze Rose Kigongo. Musule bulungi mweraba.